ne government bagiyomba nayo ngo onyize jeko mokunyiga ngegamba ekulina right now ekireso obuzibu batisi mfo kyokwegatta awamu batandise okwetsongamu ennwe ate abo gavumenti ebegamba kakubye mbamaze policy ya gavumenti esinga okujesinga okukozesa is divide and rule managing abantu babulamu oba osobola bulungi batwala direction gyonna gyoyagala etteeka ly'aba artist eriri debated kakati teritandise leero abamanyi ebya parliament bakimanyi nti etteeka litwalibwa nebera first reading nebera second reading ne balitwala mu committee ne balikola batya paka bagamba nti lifutse etteeka lyali lifuga art lya 1949 which dada nnyo 1949 lyavaayo ddi ffe we twatandikira okuzannya emizannyo mu 1980s ne certificate zaagyo tugirina ng'omuzannyo bw'oguwandiika ogutwala ku Ministry of Information ne gufuna certificate era emizannyo gyaffe nadda kasa gwagambanga nti gugenda mu National Theatre nga guteekwa okuba nga guli censored and passed tikugwanidde okubeera ku stage ya National Theatre era abaali bagalanga okuwazanya ebintu nga bikoona gavumenti nga information bagikweka gavumenti ereme kubanga ebiraba naye nga kino censoring play n'okugamba nti gufunye license si gwe mulundi ogusoose etteeka lino livaayo ddi etteeka lino livaayo abayimbi bwe bali bastrugglingira for space nga bakubagana nga balwanagana sijja bamenyamanya kubanga kati abamu banene n'abatanafuuka banene bali mu process ey'okufuuka banene ddala mu kibuga kyaffe therefore I not mention names kati abo ne bagamba tewali tteeka naffe netubuuza ministry tewali tteeka bagenda okuvumbula ng'etteeka eririwo lya 1949 nga ligamba nti omuntu bw'amisinga show oba asasula nusu 5 ti omuntu bw'akuba munne for the cause of art nusu 2 omu ku bayimbi abaali bavumagana abeekuba ennyo n'agamba n'okugamba nti munzikirize nsasula emitwalo 10 mbenga ninamu enkuba zange engazi izo kubanga 2 ye yali fine ey'omuntu akubye munne kati olinga baba wadde emitwalo 10 oyinza okumanya nawe enkuba ezirimu oliza alina okuba munne ye fine eyaliwo ne bagamba ti etteeka liteekwa okutegekebwa litererezebwe field yonna omutali mateeka teriiwo tutegeragana kababeere ba bodaboda kababeere bavuga motoka oli agula emotoka ye nga yagigulidde expensive car nene bamugamba rule number 1 you keep left tuze kandi nze nvuga limousine eno wano kambeere ku right wano mbeere etteeka bweriri bobo yingire ku osula indicator olina okubeera ne driving permit driving permit kali okugeza ogifuna ate ne expiringa ontegedde negamba kati wagifunye kati ate yaweddeko tusimbadde sivuga mbadde envuga oliddayo giri nyowinge esente bweziti amateeka gabeerawo mu buli kimu ne mu art amateeka geetaagisa lwaki kubanga abantu bakola ebintu ebitali byebimu abantu bagenda ku stage ne bawemula abantu bagenda ku stage ne bavuma which is okay eri abayagala nga byakubwemula naye bwobanga okoze nti kyakuwemula wateeka okuba wasomamu n'agamba gwe kino kyokoze kyabuwemu therefore tukitadde mu pigi nti omuzadde bw'aba asaze okulaba n'omwana we ate kubanga amusomesa nti wano olabyo yabwe mudde munne ekyo kibi era ku endi bwandiraba nga bamusibye era omuwandiisi bw'aba mulungi ogenda kulaba abadde akubaba n'ebikonde abakuba n'amasasi bamukutte bwe watabaawo parental guidance kifaana nti TV channels ez'ensi yonna buli kibeerako wabeerawoko ACNLVE bubeera buzikidde ekirimu ennyo kye bamyusa ne kivaayo nti mulimu N ti nudity nti abawala bajja ku stage nga bambadde bwereere mini zikoma empale tuziraba omuntu agenda okulaba ateka okumanya nti mulimu nudity mulimu love mulimu sexy mulimu violence oba just parental guidance ti omuzadde bwabeera ne mwana we abakimanyi tetukirina twenda kubeera na field nga temuli tteeka ekireese obuzibu etteeka lino lwasooka okujjayo ng'abantu abo bayombye baleeta tulisomemu eyasooka olifuna muduza yali Silver Kyagulanyi yali ne bamwami Kibuuko banaani Kyagulanyi lwalifuna bwetya kati looya
yaduka kalenda nayita banne ngudde kuteeka bali kukusa bagala tuzibirayo bagala tubonyabonya bagala baki batisi bagenda mawulire tugenda kulwana terijja kuberawo ba abantu baluza ndi government eriweddeko nange neewuunyiza nnyo okuddamu okuwulira kuteeka nti lyayise lifulumye kiki ngamba amateeka ge bataddemu agamu titwagasomye bulungi government sikyetegeeza kyekisooka ekyokubiri amalala gayiseewo bwe gali supposed okukoma kubanga abantu tetwateekamu input yaffe we batwiteekamu input yaffe twakyamuka bukyamusi government ekola bwetu bwekyamuka nga yefuula ekivuddeko yo ngaekiyisa ngaekiyisa awalala ku luno lwe bakiisa tulina n'ababaka mu parliament mikwano gyaffe nga ba artist lyabayiseewa bakatolu bwama bajulisi babirye ba Silver honorable Kyagulanyi where are they ngeteka lino liyitawo kubanga gye bali mu parliament bemade basomamu ne baga what is going on. What am I saying? Amateeka ba artist bagagala nze ngetaaga nze field njivaamu naye na one parent emizannyo mingi mutamani wange ajesunga ali Netherlands asoma theatre directing producing and whatever byasoma amanyi emizannyo gya dadi wewe egiri addenga tewali mateeka naye abiviiremu awo nga baartist bwe babiviiriddemu awo abantu babivuddemu kubanga tewaliwo tteeka lifuga mpandika omuzannyo leero gwa ssaawa 3 oli nalabamu akanyumamu bwe kati nagenda nakakolamu komedi ye nagitunde eggwanga lyonna n'ogutwalayo omuzannyo ga ati Katonda azannya byabano bagundi babizannya dda wano. You are not protected. Bwe tugamba etteeka liprotectinge gyonna abayimbi bava ebweru kugeza UB40 weyajjira wano etteeka lyo wealiwo tugamba UB40 yazewo nekola a lot of money ebibiina bya ati ne biddayo nga tebifunye ennusu n'emu kubanga tewali tteeka stage yammwe tewiri protected stage yammwe tewali kubanga eri protected ebimu bye mukayanya already bitubikola nti batugamba tulina okubanga tulina pamiti bwe tulaga yes bwe ngenda ekyotera sinza kuzanya polisi zigambye ngenda ne polisi nengisasula you already doing so nekati abantu babifudde nti tekiringo tekibanga which is not the case. I'm calling upon the people of Uganda to cool down like mature people ebintu bino tubikola already script nga kigenya ikimala ebitamu embuga polisi jenega nebyo muzanyi tetubitegedde twaye ku script ya mweyo they do ekyo kimu omuzanyo nga state of the nation na gwandika ne John Segawa ne batugustopinga ku National Theatre. They've been doing so nga tekiri mu mateeka ne already weekiri kati tugefudde nti tekiriiwo nani nze no meeting ezo sizigenda munyo ate Segawa alina kukulinga down because tunagenda nga team petition nze nagisayininze gakayanya kubanga gamu gali outrageous era ngenda ku challenginga omukulu wa UCC mukulu boss akikwata ku UCC ngenda kumuyita ku TV tumubuuze wano kunakulwa Monday I discuss with him abantu bebagamba kubanze teka nagenze ku UCC lyonna ne balimpa era ne kumulisomamu word by word ebimu bayiseewo naye ebimu already tubikola permit whenever we go with get oyinza okulanga ekintu ku TV nga tumaze nga tumanyi nga police tekimanyiko era gamba kiki ekyo kyemulanga what's that but kobenga ogenze nakawuka police tekogigamba nga ebipande tunabiteekayo aba council aba LC otekubagamba nga tunateeka ebipande genda katolanga eruwero right now nga tebakozeseza tteeka lino olayo ebipande byo KCCA CKCCA aba Luwero Town Council Board tebijjeeyo gende Masaka amateeka ekireese obuzibu gaze mu ssaawa 2 era singa mbadde nze president nga bwe nali nyala okubeera sandigakkiriza kubeerawo nga already waliwo artist ajja kati bantu balowooza gwe banyigiriza naye nga amateeka industry egeetaaga kino teryayagala kukiwulira naye tuyinza tutya okubeera mu stateless whatever abantu artist basinga okuwakanya nti gavumenti eyinza okwagala tukugira nga ffe tweteekamu ssente yaleetaddemu ssente mmeka ne buli kimu emmotoka gwoba ogyegulidde gavumenti beetaddemu ssente mmeka nekugamba tujja gisusa 108 ng'emmotoka nze nina Mercedes Benz eggwayo ekoma mu 320 sisobola givuga 320 oluyiri nnya bwe ngatusebo biki byovuga ebyo temmotoka yange ekoma 3 nedda wano tukoma mu 8 wano akapande kali tukalabye kakoma mu 10 olagawa risiti yiyo buli kimu kiriko amateeka eyo art mutali mateeka I don't want to be part of it naye ate bwe gajjanga mabi
nga government nayo erese fubitizi nakyo si kituufu kati kyakiri funny ati let me call it the right word that is stupid wawulira wanti ababodaboda babayisiza amateeka waliwo agenza ogasayininga amateeka parliament yegayisa president nagateekako omukono where bebayisa okwebuuzaako Kyagulanyi was one of them Sylvester was one of them at Ben yangamba baali ku Hotel Africana Kyagulanyi lwagala babwe kapa nagenda mnaita ba musician yagamba government ine yaga that was 9 over 204 I don't remember long ago but inze kakati bwembanga nina kyenjagala nkyogera tebankubira bigambo ekyo kiri ridiculous okugamba abantu of course bwanga otandise campaign yo olina okugiteeka mu bantu abantu bagikyawe bonna nego oli does it make sense ndi ngenda kola radio show ndi mpeo script mama regisa ndi genda okole does it make sense ata mateka gano gabadde webbanga lyonna fine ze bali bakyusa of course ekyo bwekibanga kiri bwekito naye ndi mukugasoma kati kibeera kisesa laughable kiba kisesa ndi omuntu waliwo kenasomyemu nti omuntu alina okukyusa script bwebanga eri mu local language of course kati bannange what are we saying oli bwatandika erini bwaviringa avumba buvumi bantu omanya otya you must translate abane bagamba kyokola tekirina mutawaana bwobanga artist olina kyeyoyagala okugamba nze wali omuzanyi gwe nawandika bano ne batagutegerera ddala completely nti ndi ku government yali musajja omufajiri Monday yakitegeera najja backstage nangamba no government yekugambye okukola buli kimu onzito kugiddako nogifuma boto nga baguyita Vanessa and Tito Vanessa nga kiri mu capital V and eri mu capital A Tito ngeri mu capital T neteri yategeera nti nzanya V8 ng'omusolo bwe kaba kalimu ebifuzi kyensoma kati kibeera unfortunate naye nga lwaki bijja mubeeramu ebyobufuzi ebintu bino ebyatandika mu 2004 lwaki byandibadde lwakuba nti timing gye biviiriddeyo eri fanne nabo bazibu balinga abali mu lutalo kati buli muntu alisomamu etteeka agamba anti ono mu president yeesimbyewo actually babizza ku nze mwe mwatandikiriza omusajja ne mwesimbawo ku bukulembeze kabanyige mu kitegeere amanyize natandika aba artist okugenda mu politics I started the war but the war is still on nsaba ba artist bakakane etteeka balisome waliwo abasazeewo okugenda mu kooti that's the right way to go etteeka erimaze okuyita bodda mu kukubo n'ogamba nti nze nfudde sijja kuziku teryakuwuliriza bo basirika busirisi nga balinda wayagala okumenyera nga likwata amini yafugiranga ku dikuri waliwo yali anyumiza omupoliisi yarangamba nti abantu tebagala kukwata bukwasi bantu naye omupoliisi nga yagadde kukwata ajjayo dikuri ya mini tebaligiripiringa nga yagamba nga teri kwambala mini by dikuri kati oli bwayagala okukwata nga akigenderedde ajja kuseegi n'abakwata mwena nga muli mu mini nti kikidikuri ya mini tebagijjangawo kati agamu gabeerayo nga gali dead and silent ne bwe wabaawo olyagala kati nga bwe wali bwagala okuzikiza awo etteeka livaayo naye kati ate lwakuba bongeddemu bukamulali obwo tulina bulwanyisa ffenna nga ba artist bukamulali obunyigiriza abayimbi obunyigiriza aba stage practitioners obunyigiriza abawandiisi tulina kubulwanyisa nga ffenna naye buli artist waali amanyi kyakola yeetaaga field nga ali protected nga amateeka mwegali nze siri mmanyi w'amateeka therefore amateeka sigatya